University ekigenda tuyamba mu misinde gyaffe egy'okulomukaaga nga 3 ne bwoba todduke gula omujoozi baako gwogugulira era kijja kubeera souvenir oba ekijjukizo kyo naliwo era nawagira awo nno bwogula akajoozi kano gino mitwalo 2 gino mitwalo 5 t-shirt eza corporate awo nno osobola ogula obujoozi osobola otukubira essimu nti nze mumpeeyo obujoozi 10 era mujje ku dduuka lyange Beriti oba ku ofiisi yange gundi oba wano ne wali tujja kudduka emisinde tubukusangiseeyo tukubukuleetere ate ne kumakya kwennyini obujoozi buno bujja kubeera wano ku parish Centenary Bank webuli ku parish wano webuli ate n'ebisomesa byaffe ebyenjawulo buuzi lino berituuseeko oba n'ekifaananyi kino ffe tuli mu parish eno eya St. Jude Parish Wakiso era ffe basaale okulaba emirimu gya parish engeri gye gitambulamu omulimu ogugenda mu maaso wano era gwe gutuyisizza okulaba nti tuteekateeka okwongera okuzimba ekereziya eno mu bifaananyi gye tuyinza okulaba ekereziya eno empya esikire ekereziya eno enkadde kubanga ekereziya eno ku mutendera ogwo yazimbibwa ng'erabika nga nnene naye twabala etuuza abantu 420 ate abantu beeyongedde nnyo mu Wakiso abantu basenze muno abakkiriza beeyongedde eddiini nayo yeeyongedde okusimba amakanda newankubadde nga wakyaliwo oluusi mu mbeera emu oba endala ebizibu naye abantu bangi bajja basoma awo no twalabanga kisaanidde okuteekawo okuzimba ekereziya empya era abakristu batuwagidde nnyo mulimu ogwo local contribution yaabwe yamaanyi nnyo era tugyebaliza Katonda awo nno omulimu ogwo gwe gutulese okulaba nti tutegeka emisinde gino gigenda okubeerawo ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno tene enkadde ebaddewo etuuza abantu 420 abantu 420 tebamala Wakiso tuba n'emmisa 4 ku Sande naye nga zonna zijjula abantu batuula bweru ne tugamba katuzimbe kyaki ne kyaki tugenzimba yatuuza abantu 1,500 ng'abantu batuula bulungi n'ennamba za misa tuyinza zikendeeza tugamba misa 2 oba misa 3 awo nabasobola okugenda okukola ate nga batuula bulungi ng'enkuba tebatewaanya lwaki twasalawo tuzimbe kyaki endala eno kyaki yazimbibwa kyali kisomesa omusingi tegusobola kuwanirira kugaziya wabeerawo ababalirizi abajja ne bakola ekizimbe ne bakikolako assessment oba kisobola omusingi gwakyo gumu okugaziya omusingi tegusobola kugaziya ng'era twali tulina kuzimba kyaki ndala kubiriza banange buli omu abakatoliki abaisiraamu abalokole abakristaayo aba Seventh Day buli omuntu tumulindiridde jangu otuwagire bozimba eby'omukama ng'era abakulu we bagambye n'omukama azimba ebibyo lwaki twandyagadde twenyigiremu mulimu guno omulimu gwa Katonda bannaye kisanyusanga olina kyowaddeyo kuzimba omulimu gwa Katonda mumanyi nti abantu basuula mu gorofa manyi nti muno mu Wakiso mulimu ennyumba zote bakudda z'okubako amaaso n'okoma waliwo abantu basula mu nnyumba mutuufu ez'amaanyi ennyo naye laba esaakalamentu laba Yezu ennyumba gy'asulamu kugamba tulaba nga obwetaavu we buli okuzimba ekereziya eno empya kubanga era eno enkadde eriwo mukulu nga wakinnyonnyodde yali terindiriddwa oba teteekeddwamu nkola nti esobola okwongerezebwako yatuukira ddala ku nnyumba yaffe nnyumba y'abakulu eno naye ejja kuvaawo bwe tunaaba tumaze okuzimba kereziya eno ennyumba egenda kuvaawo tuzimbe kalina era naddala okusinziira ku pulaani yaffe kwekiri naye nga bwe tutwala mitendera omutendera guno tunatera ogumala tunoonyaayo ndowooza tubuzaayo miliyoni nga 15 ku mutendera guno kubanga endala zonna abakristu muzze muzisonda era contractor tuzze tumusasula awo nno tubakubiriza bannange mujje tuwagire omulimu guno bw'okola eby'omukama naddala naye ajja kukola ebibyo tulina bank account koyinza okuteeka ssente bw'obanga oyinza okwewaayo tulina merchant code okusasula ku simu obeerawo mu ofiisi yo n'osasula ku simu
merchant code weziri, Airtel Pay weri, ne Flex Pay weri, ne Momo Pay nayo weri. Awo no platform zonna weziri. No nebojja buzi obuli awo osindise message yo tuli mu gwanga muno naye osobola okuwagira ng'oli bweru wa gwanga. Osobola kuwagira ng'oli mu katali. Osobola kuwagira ng'oli mu office yo. Osobola okuwagira. Tugule emijoozi gino. Tujje ku Lwomukaaga. Banange tujje. Saba minister tumuwe vibe ate naye mukyala wa vibe. Awo nno nga tumaze okuza amatekerwa ga Ssaabasajja ennaku 2 eziddako misinde kyekyogerwa mu district eno kuzimba kereziya ya Wakiso ye project eri mu district ya Wakiso yagalagana. Awo nno mutima omulungi abantu tubayita mwenda mutuwagire ebyobulamu omukulu abyogeddeko camp weri twin ambulances ezijja okumontalinga abantu. St Joseph's Hospital yatuwadde ambulance, ombaka waffe Segona yatuwadde ambulance. Awo nno bannange mujje ba MP bajja kuba naffe, corporate bodies, abamakolero, abamafactory, abamakampuni bajja kuba naffe, abamasomero tubakowoola n'abantu bakatonda mwenna. Awo nno luno olukiiko tuyinza okugamba this is a winning team, olukiiko lw'abawanguzi. Naawe weetabe ku lukiiko luno ng'owagira naddala mu mbeeremu oba endala, weetabe ku bantu bakatonda bagenda okuwagira okuzimba kereziya n'abazze bawagira, naawe mu linnya lya Yezu obeere muwanguzi. Nga Father bwe yatwanjudde bwana mukulu Father Roni, amannya agange nze Bakyusa Alfred, nze chairman wa development committee ye Wakiso Parish. Nga Father wira we yayanjudde mu kwanjula kwe, amazima twetaaga okuzimba chachi era twatandika chachi eno emitendera gyonna twagiyitamu ne tufuna approval kuva kwa diocese era archbishop najja n'atema evundike ne tutandika okuzimba. Twatandika okuzimba ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri. Tutambudde twetaaga biliyoni 4 okumala chachi, naye twasalawo tuzimbe mu mitendera ena phases. Phase esooka ey'omusingi, omusingi tuli kumpi kugumaliriza, twagutandikako dda nga twetaaga miliyoni 4 era bwe tuli tugenda kugumaliriza. Twewa emyezi 6 mu musingi tuguvuddemu. Bwe tunaava mu musingi tujja kuyimirira emisinde gino gye tudduka kubanga tuzze tusonda. Kaakati tujja kudda ku mutendera ogw'okusitula kubanga tugenda zimba chachi nnene ng'ate era yakalina ng'eriko waggulu galale abantu we batuula. Ku mutendera ogwo oguddako tujja kwetaaga miliyoni 5.8 era nagwo tujja kuyimirira. Tulina obuvumu Katonda waali era omulimu gwa Katonda tegulema era tujja kusonda sente. Olunamalaawo tudduke ate tugende ku mutendera omulala ogw'okusereka. Mutendera ogwo gujja kutisikamu katono kubanga ogwetaaga biliyoni 1 miliyoni 4. Tusereke bulungi nnyo kereziya yaffe kubanga twagala ebeere nga nnungi nnyo basirika ejjira ddala mu Wakiso kubanga Wakiso egenda kufuuka city. Ate awo tuddeko omutendera ogunaasembayo ogwa finishing ojja kuba twetaaga 1.8 billion. Tuwasaba temuggwamu maanyi nga Father wagambye bannange tusonde ka byakatonda okukola byakatonda gwotuule naawe akola ebibyo. Mu bufunze mwebale nnyo byonna bye tukola tutambula bulungi era mu musingi tugenda kuvaamu omwezi ogujja tutandika omutendera omulala. Gange nze Reverend Father Peter Clever Tamale nga nze myuka omukulu w'ekifo ekyawano ku St Jude Wakiso Parish. Ng'omulundi guno twongera okunyikiza obukristo, twagala okuzimba yeekalo y'Omukama esingako ku bunene kweno enkadde ebaddewo. Naye ng'omulundi guno Mukama yatuwa omukisa ffe ng'abavubuka ne batugamba tuduumire omulundi guno nga tudduka emisinde eginaavaamu ku kasente okwongera okuzimba yeekalo y'Omukama. Awo n'emisinde egyo tugenda gidduka ng'ennaku z'omwezi 3 Augusito, omwezi guno omwezi gwa August era ndowooza lwe lw'omukaaga luno. Bannange abakristo mwenna gye muli, ab'omu Wakiso, ab'omu Uganda yonna abasobola okujja tujje tuzimbe yeekalo y'Omukama. Tujja kuba n'omuddusi omukulu bannange nga ow'ekitiibwa Prime Minister wa Uganda muddusi omukulu. Awo nagenda kujja azimbe ennyumba y'Omukama naffe nga tumwegasse ku bannange mwenna tubayita abavubuka ffe tuduumidde
naye si bavubuka bokka, nammwe abantu ffe tuduumidde buduumizi tulabe nga tutambuza omulimu ogwo n'okwongera okubakoowola. Mujje bangi, Omukama abalindiridde, mujje muzimbe ennyumba y'Omukama ate naye azimbe eyammwe. Osobola okufuna obujjanjabi obuli mayina, okebera omusaayi, pressure, byonna dokita yagambye ekyagenda kikwasaganya. Gwegula mu Jozi, wetabe emisinde, jangu ewa Kiso Parish nga 3 Ogw'omunaana ebyo bigonjolebwe. Tulina bannaffe abanira ekitongole ekikola endagamuntu bagenda kubeera wano. Services zaffe bannayo nga bwe tukimanyi, tokyasobola kufuna service yonna nga toyina ndagamuntu. Abazibuza mujje mukole replacement. Abasirikale police leta bajja kubeerawo wano, oba totawana kubonaabona nti ate ebbaluwa ya poliisi wano tujja kubaawo n'abasirikale abajja ozikola. Tujja kubeerawo n'ababanka, kubanga mukimanyi replacement tusasula mu banka. Ababanka twayogedde nabo bajja kubeerawo wano ng'osasulaawo wali ne tukolako. Bannaffe bangi baagala kukyusa changing particulars ku ndagamuntu. Oli ayagala kukyusa mannya, ayagala kukyusa date of birth, ayagala kukyusa gy'abeera. Ebyo byonna bijja kuba bikolebwako. Waliwo abeewandiisa naddala bavubuka nga weewandiisa naye nga tomanyi ndagamuntu yabaaki, tomanyi lwaki tefuluma, otambudde okooye, ogenze koolo bikutamye. Ensonga ezo tugenda zikolako. Nkowoola abalina ebizibu ebyo byonna bajje obuuze nze lwaki sifuna, tukebere tukunnyonnyole obuzibu bwe buva. Bannaffe abatalina birth certificate, era nga nsuubira abantu nuulidde abataziina bangi, olwo tujja kuba tuzigabirawo mu nfo wennyini wojjidde. Ebyetaagisa okufuna birth certificate olina okuba nga olina endagamuntu y'omu ku muzadde, either taata oba maama. Abataliiwo guardian alina okuba nga omulinako oluganda olw'omusaayi, asobola okuba taata, kojja ku saidi ya maama oba taata, asobola okuba senga oba anti, asobola okuba muganda wo ng'akusingako obukulu. Ekirala tujja kuba tuwandiisa, buli ateewandiisangako tukoowoola ojje ku olwo. Gula buguzi mu Jozi, ojje n'endagamuntu z'abazadde bo, ebbaluwa ya chairman tujja kuba ne chairman wano ng'akuteerawo awo. Stamp ya diso twayogedde naye ajja kubaawo nga naye akwenda osingiraawo ate olabe ng'owandiikibwa. So n'olwekyo bannaye services eziri wano mpitirivu. Ogula omujozi gwa $200, t-shirt ya $5, n'okuba ebinyonyi nga $1 n'ejjinja litya limu. Ojja kufuna omujozi, ofune emikisa, ozimbire Omukama, duyiro tumukoze, ofune obujjanjabi, ofune birth certificate, endagamuntu, ebirungi bingi siina nawe mbimenya. So neeyongera obbakowoola buli atannaba bannaye mujje tuwagire wa Kiso Parish, tusobola okulaba nga tugizza ku ntikko.